kakati recently nina emboozi gye nasobola okubeera nga tembazanyira era ng'emboozi eno yali ekwatagana ku ba tiktokers omuli mukyala amanyikidwa nga Angel sako ne bbaawo amanyikidwa nga Tai era nga waliwo nkuba kyeyo awangalira mu ggwanga ly'ettaka yava nabeera nga ate akuba emmeeza n'agamba nti abakulu bano nabawa ssente okubeera nga tebazimbira ennyumba wabula oluvannyuma okubeera nga ennyumba yaggwa kyamubukako okubeera nga ate munange alaba abakulu bano ba tiktokers nga bapostinga amaka ge era munange gwe kubeera nga ate aluma ogwa wansi n'ogw'engulu abakulu bano balekera kubeera nga tebapostinga amaka ge. Ensonga ezo nasobola okubeera nga tezibatuusako era nga mwasobola okubeera nga temulaba ensonga ezo bulungi nnyo. Kakati no anewo omukyala Love Mase yali kadaama era nga ndowooza myaka nga 2-3 egiyise omukyala ono yali ku internet awo nga manyi okubeera nga ate ayambala ebigoyegoye ng'ali mu kiyumba eyo ndowooza yali Saudi Arabia oba Dubai somewhere watyawo amunange ng'azinazina amazina agali fane era ng'ebintu ebyo abikwata n'abeera nga ate abipostinga ku social media. Munange Love Mase yatuuka ekiseera n'abeera nga ate atubulako oluvannyuma okubeera nga teyavaayo ku kyeyo era toddamu okubeera nga tetumulaba ng'omukyala obulamu bwatereera ng'avuga ziri emmotoka embi era munange yatutegeeza nti yafuna omusawo w'ekinnansi ow'amaanyi yasobola okubeera nga ate amufunira omwami eyamuzaalamu abalongo era ng'omwami oyo yasobola okubeera nga ate amuwa emmotoka eyo sako n'okubeera nga ate munange amuzimbira amaka ag'enjawulo. Twali awo Love Mase n'atukubako surprise ya kalina n'atutegeeza nti bbaawe yamuzimbira kalina eno ng'alimu okubeera nga ate amwebaza oluvannyuma okubeera nga ate yamuzaalira abalongo era nga byonna ebyo Love Mase yamalirizanga atuwadde akanamba k'essimu ng'agamba nti omusawo w'ekinnansi oyo yamuyamba okubeera nga ate amutuusa ku by'obugagga ebyo. Kakati n'ensonga ze nazo zituuse mu ddiiro era ng'ebyama bivuddeyo. Sister owa Love Mase avudde nabeera nga ate atuwa bwina omukambwe era nga ebimu ku ebyo byogenda okubeera nga ate olaba mu butambi awo bwengenda okubeera nga ate kuzanyira sister we avuddeyo nabeera nga ate atutegeeza mbu Love Mase kisookera ddala kalina eyo si ye era munange apangisa okubeera nga ate asikirako abantu ab'enjawulo nga mutwalo w'omusawo we w'ekinnansi era omulwadde bw'aba atuuseeyo munange ng'awaayo akasente ak'enjawulo ng'abakulu bano bakagabana. Ebigambo byedde bingi nnyo njagala okubeera nga tebikuzanyira mu butambi awo osobola okubeera nga ate nawe ensonga ezo ozawulirako biki ebiri mu kubeera nga tebigenda mu maaso side zeyo naye nga bannange bo aba motivational speaker kyamazima kiri titubagende mpola kubanga bayinza omaliriza nga batutomeza so ngenda okubeera nga tekuterawo ensonga ezo genda wansi awo nga ate osulawo endowooza yokusiza ensonga nga bw'ogenda okubeera nga ate oziwulira nabakujeyo ngenda kubeera nga tekuterawo n'ensonga endala nnyingi nnyo. Katulabe ensonga zino eza Love Mase ki ekiriwo akadde kano nga bw'okutegeeza tevaawo. Love Mase ani yamuzaalamu omwana kuba yatugamba taata w'omwana Jeno ekyo kimu. Ekyokubiri ennyumba eyo gy'abeeramu kalina yiye oba agipangisa kolera abantu tobaako kyokweka. Ennyumba agipangisa kakadde kamu n'ekitundu nanyini waayo ali bweru naye abagikuuma be abalenzi beolaba nga bali mu vidiyo omu yagikuuma naye ayinawo muganda we ayina endala gy'akuuma awo wansi. Dene taata w'omwana yaani kuba yatugamba taata w'omwana Jeno mulamba mu magye ye DJ Bone wangi biddemu bulungi taata w'omwana yaani ye DJ Bone DJ Bone DJ Bone alina empuminga ya buno obusajja obumpi. Love Mase lwaki yannimba yangamba omwana wa Jeno n'aŋŋamba n'erinnya lya Jeno Mike Jeno w'amagye ali ku bajeno bana basookawo bali abakadde w'amaanyi ze gwe yaŋŋamba. Musawo we akola abeera alimba Bunyaruguru tagendayo wabula yagenzeeyo juzi ku kapande naye Bunyaruguru talina budde bugendayo. Baŋŋambyeko omwana omu gwendaba mu vidiyo wani gwakozesa owokubiri omuwala wuwe ate omulenzi ampira senga wa braza waffe omuto babazaaliramu bonna benkana emyaka gyenkana omwezi gwenkana wabula ennaku tezenkana. Ow'Amase asingako wiiki emu n'akatundu k'ono wa braza wange. Ekitegeeza Mase we yazaala yalindako okulaga eggwanga nti azadde n'alinda owoli ne bamuzaala n'alyoka abalako omulundi gumu. Emyaka gyenkana omwezi gwenkana wabula ennaku tezenkana. Ow'Amase asingako wiiki ndoza mutegedde abalongo we bajjira abalongo bajja
yalindako kubalaga mwagenda okulaba Love Masembo bazadde abalongo ngolwedde yali yazaala dda ate waliwo abuuziza ngu step mother nze sina step mother yarafuddeko bonna gye baleeru ku njiri Love Master azaire habarongo ninga takazaala ko barongo nyendo gamba mazima genyini live eri abantu 26 ntakazaala wogga barongo omwana odijo wakuja nguno waka muhankahi no wa brother wanje omuto no anodi abaho mudde mu Luganda muganda wange mubuziza Love Master yazaala ka barongo nga tutte mu share rage nawe soko lizo kye mubuziza Love Master yazaala ka barongo nagamba tazaalanga ko barongo ne mubuuza bana omwana omulala omuto yamujjawa nagamba wa blaza we gwe bayita Arnold Dini Love Master tazaalanga ko barongo alinda njagala kubuuza ngense ewulira kyoyogera bakirekodinga ate kigenda sigalayo ng'obujulizi nga evidence okitegedde njagala olayire owanike omukono gwo okakase nti Love Master yazaala abalongo oba teyabazaala tiyogera ekikwatagana n'abalongo kuba kiri important ensi kyeyagala owulira kati nze kyenyinza okugamba nami mpaniko omukono olwedde banoonya olwedde baagala kunzita nja kufa bulungi nnyo ngende omu yasookayo omulala yakola kiyamugoberera Mase talina balongo zaono bwe mbasiibula togenda lyendako tovaako beerako yakatandika Mase teyakugobye wakati wakafuna sente za gundi mu kwano tujja nakusondera genda kusondera okolera abantu twagala kumanya obufere bwa Mase agaba oluzaalo batalugaba anta awo okugaba oluzaalo nga luyita wa Katonda yagaba oluzaalo ate anaagaba oluzaalo atyo musawo wa kinansi wa kifere abanyakole twatuukayo Mase atuulako emmando ya Nyabingi oba temutuulako tagirina ne baŋŋamba bakuntumye lwaki wakubye ennyoko n'obuzawo n'endagaano ze z'amataka nentunuulira mama wange nemugamba mama nakukubyeko wadde okusooza naŋŋamba nakugambye ebintu gw'omanyi nakugambye ebintu bikwate empola nemugamba ye mama nensooka mpayiza chairman nagamba temumutwala abeerewaawo tujje tumale ensonga abantu kenyini mukubo ne baŋŋamba genda kiyinza okugwera eyo nekikola ki nekikutaasa genda neŋŋamba chairman leka ngende baganda bange nabasangawo wennyini kumpi nga Arnold ne Beniki baza okutuula mu nsonga kuba nali nabayita bonna ne mbagamba nga famire mujje tutuule tetwagala ebintu bigendewa awantu wane ne ku poliisi nga saagala kutwalayo muzadde wange naye ekirungi ye yanetwaliddeyo okunneesibira nemugamba kale mbaali awo babeniki bo bennyini ne bagamba omusirikale ate onoomutwalawo twagala kumaliriza ensonga ffe tubadde tuze mu nsonga ne mbagamba Beniki mulaba ekintu kye nabagambye nti maama ne baŋŋamba tokaaba tugenda mumaliriza ensonga ne baŋŋamba kale genda tugenda kujjayo tojja kusulayo bagenda ne boogera ne maama mbaba akantu Serugala omukazi nga mbuzo oyo ye maama we nti ye kiki nakinemunyonyola naŋŋamba ekitegeeza baagala kulya sente zo naŋŋamba naye sigenda kuswaza kanema okwambala yunifoomu kanema okutwalirako emundu njagala obeere hambo tugende nga bw'oli hambo nemugamba kale ati naye nze bakuntumye na teete ne tutuuka ku na teete wennyini ne nyambuka mu room 18 wennyini nasangawo bakwano ba Mase babiri ne bambuuza ne mbayitiramu ne bagamba nedda ono omwana tumumanyi ne mbagamba nedda kye basazeewo okunkola neŋŋamba naye maama yansirisiza lwaki lwe namala omuwaabira mu bakyama n'alyoka akola ebyo nemugamba sikubangako omukadde nebagamba baleete bayibuli bagikombemu nemugamba mugireete maama yagaana ogikombamu nemugamba naye maama mazima ga Katonda ebbanga lyenkulabiriddemu kale lyandibanga obusente butono sisinga bano abakulu naye njagala okimanye nti maama mbaddewo mu bulamu bwo n'akayumba k'olimu mbadde nze
na buli kimu. Ne mugamba naye mama osazeewo kunsibisa mu ssente zange. Mama ye yennyini n'aŋŋamba kakkana ebintu bijje gundi tewali kusiba. Naye mugamba yushuwa endagaano zo zaakubuze abantu bw'olekera okunda okooma. Bw'ozikiza nga nange nzikiza okitegeera. Ŋŋamba kale. Akasenge saakayingiramu aka poliisi Beniki n'anyemirira muganda wange n'anzijayo ku bondi. Bamase baagaana okujja ku misango gyonna ne bagamba mama yamanyi. Mase ye yennyini yagamba nze sirina ttaka lya mama lyennyinamu omukono be bamanya. Nenga awona musango ki nti you beaten your mother? Bansibako ogw'okukuba mukadde ne bansibako n'ogw'okutwala endagaano ze. Endagaano ze simanyi na mayitire. Ne tuddayo ne bampa bondi ne baŋŋamba lwakutaano mukomewo Mande nga nfulutuke eno nga nzirayo. Nali naakatuuka papa najja ne sisita wange yennyini ono gwe nzirako anwana. Ne bamubuuza bibiri ne mubuuza Kereya nali nkubyeko maama yaŋŋamba ti nze yamukuggyako wamukuba. Naye okuba otya ku baana bange bonna ababeera waka nyinawo omwana wa myaka 10 nyinawo abaana bonna we bali ne Rabbiba wa Mase yaliwo naani bonna baaliwo mazima lwaki tebaawulira nti nkuba omukadde bonna bakugamba tetulabangako ng'okuba mukadde ate tekibangawo. Naye omwami wange sijja balimba simusobola kankyatule azina nnyo munene muwogo sigusobola. Alina akasolo kanene nga Meruzebo yagamba wansoka osirikeko katongole tuwulire. Bannange temulowooza nti abakyala kati kino meseji njiweereza Kasuku ne Modo bagamba nti girl child mutufera ne mutuwa ebyalo mbu River Mpanga yona njikuhaire muganda wange waliwo ono omusajja muwanvu munene ayina mugundi munene kilo ze ez'omubiri ali 6'1" naye kilo z'omubiri ali 210 azitowa muwanvu omuwogo n'omuggo gwa Musa muganda wange si buli mukazi atudde wano asobola okugamba nti emiwogo njinyumirwa no tasobola kugumira tosobola etegeza akasolo ke tekayingira buli lwembeera n'omwami oyo akatuli akaggala wala yanzizaayo muleeba nenva mu byokugamba nti nkubanduulu bazassanyo ekifuba kinzitowerera omusajja muwanvu omusajja munene ng'oyagala bwagazi akuviire nga buli kyokola miranga myereere miranga bannange bw'abatunda eddagala tebalinayo eddagala lisobola kugaziya alowooza nti onyumirwa naye ng'oyagala ave ayanguwa aveewo. Mukyala munnange ng'oli ku buzibu balimba nti abakyala abagamba nti emiwogo gende waleti oba ewaani abaami si buli mwami munene na muwanvu nti tubanyumirwa ekyo kanki baatulire wano. Nawe wabeza omulema senta olaba wabba sente nga live yona ejjudde wabba sente z'omulema nawe oli mubbi wabeza omulema senta mu nawe wabeza omulema senta mwena muli babbi nawe wabeza omulema senta mu mwena muli babbi nawe oli mubbi wabba omulema senta mu wenda wabba omulema nawe leta akakadde k'omulema senta mu kwe wabba lwaki wekweka omubbi wuyo bamukwata nawe wabba akakadde k'omulema senta mu imagine wabba omulema mwena muli gabbi kiri kimu nti Mulavu Maso yabasinze bwongo mwena muli babbi nekiruwira ekyo kyabbeza omuzikiti kyalimba emizikiti 8 kyakola gumu mwena muli gabbi masiikini mwe mulinga n'amazi mutulanga n'ebyawongo mutulanga n'akataba k'enkali mutulanga ne bali olusongo lw'amasira legela muli ogumu ogukulinga ey'amasavu etayidde balyoka ne bamubba talidda kuzunza busiru bamulyoka ekyo tekikyali kipya buli muganda malaya rich auntie buli rich auntie abamalaya walalabeyo malaya omunaku bw'oba olowooza onenkana naawe yingira lumu y'omwesibwe kituliranira omunyo omumotoekako esi nawe tunda ebisigo bye byebiwunya obuwosula masikini gwe obw'amasikini obukuli wano wagubadde ku live bufunye kasitoma agenda kujja wano mu America ampadde $3 imagine $3 kireeta amatama gakiringa amatako amakubiddwa tolidangamu yenze nalulungi waaku n'atasobya
Nze nalulungi wakuno. Nze mulungi, nze singomaza, nze muwomu, nze mugezi, nze awagira love masse byonna byagwera kunze. Ojja kiwulira temulida mukuzunza busiru oyo twamumala his next. Ani addako, ani addako okunaaba otukule kuba musajja mweru naye tonaaba kutukula ofeesi. Ofananidde bw'otyo feesi kati ebitundu by'ettaka birabika bitya Phantom naaba. Phantom naaba, Phantom olabika bubi, Phantom weeyonje. Phantom olina okunaaba. Phantom alina okunaaba. Tugenda olupiira ku mpaka olina okunaaba. Olina okunaaba osaaga. Phantom ogenda kunaaba osaaga. Phantom olina okunaaba osaaga. Olina okunaaba. Babatunula. Malaya. Wamwe buli mulungi abamalaya. Nze nalulungi asoose okubanga seetunda. Nze nalulungi asoose okubanga seetunda. Obulungi olabye nga nawe bukusukulumyeko nga ndina okubeera kusuuti mukwano obulungi maama wange yabunkomolerera nga teyeebuuziza. Banange laba beauty, laba akaana ka mami, laba. Laba kaana lulungi. Okalabye? Laba malaya. Okalabye kana lulungi kako. Nze kalungi, nze ka modo, nze ka single maza. Nze awagira love masse, fe abalina abalongo, fe bagezi. Banayi bakadama teba bavuma kyadaki mutute wini. Wina le wini tujirina. Bakadama mwebale kusaba wini kati tujirina mu 5. Muddanga bogamba nti bakadama basiru. Twabalaze fire. Amasanyalazo gawulira love masse za sente z'abaana bengulaba nga nyimuka mama gukombe gukakane gunune musigo mama masanyalazo gawulira kwanto mwagawulira nyimba z'abamalaya manga situka mama kadama juu kadama yakukubya milioni 18 danga mwozuzo obusi mwera zekwata iPhone yange nzija ku live mbuzenga mugabu basente genda kubiri birungi makede bitalina byakola nze wano najja isa bibu just no buli live jola bampani sente omuntu yabibwezo ziba sente kutaka abaana bange banalya wamwe stupid malawe banias ndina abaana babiri ndina okulabika obulungi ndina ogula simu etegereka ngo veriyo yasamirira mbuzije nga meti gundi yakuba kubwerere nakutumayo alebezanga manga mulinge ya masabo etayide nali nonyeza bawange mulimu abasajja obuzibu mubajja mu masabo kyopola baba batawanya kuvadinga mwa bayino funira abasajja emirimu birebezanga mu bwenda ku internet omusajja tobwe yalira omusajja tomukola bwoti off camera biri mu kwegula masikini gwo wakwata obusente bwe kinaku mboli mugulira musajja simanyi mayemba afuna omulimu lwaki tewamutwala lumu nakola mu ssabo ng'omukongozi oba nasekula eddagala oddanga mugwe matako walibba biri kuno biri kuwoza mubannange abasajja tebeyalira abasajja mubalabe bulabi ofukamera kulira abasajja mpapula kirebezanga mwa mugabeera gakiringa ebikono bya kansi kiringa ekiyonsa gavumenti bwe kikazibwa kitunanga ekiyonsa gavumenti ofaaki ekinzita kikino Shadia gwe tumanyi alina amagezi kwefuula jjajja koddanga bukwasamirira gwomanyi nga alina amagezi ndyawanyi tumanyi nga waawa n'ategeera ani ategeera ebyokubawo Buganda alya sente z'enjawulo ez'amayembe oba badde olina gy'onkosanga example mu bategeera mukwano nzijjayo sikutumangako Shadia tumulabanga ategeera ne bw'ava gwe naani okundabanga ategeera nga lama tumulabanga ategeera kati nzijayo saayo omulala mubategeera nsangulaayo waliwo Love Masse we yali akola unboxing Love Masse nno mwagala nnyo ansanyusa zino engoye engatto zino za bbeeyi ebigatto by'omu Kampala binene eby'emitwalo 4 bino mubitegedde ebyo bigamba seebyo mwamulabako ng'akola unboxing naye nagerako mu comment section nazirika nga bakadama bali omubannayi God has blessed you girl. You don't know what God has done for you banaye and tapping other blessings. Ngali kubine ebigatto by'omu kibuga ebyene kitundu 45k. Naye nga abagamba nze bawange agula brand. Mujiraba brand tajimanyi na naye nga agenda okwambala ebigatto nga byebine ebyene age ena kitundu.
nenga kadama akola emitwalo 95 ejeetaano gyandiguze ekyo ekigatto naye ng'alabira ddala brandi y'amaanyi enkya ne balyoka bamugamba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.